Buli ttaamu olw'ebeera ng'egenda okutandika ebintu bingi ebitera okubalukawo naddala okwongeza ebisale by'amasomero. Amasomero mangi gongeza ebisale buli ttaamu na buli mwaka. Kino kiwaliriza abakiise mu kikolwa olukulu okuwa endowooza zaabwe ku kiki ekyandikoleddwa okulaba nga embeera eno esalirwa amagezi naye ggwe. Okusinziira ku bakiise bano bagamba nti wateekeddwa okuleetawo ennambika entongole ng'eno yeesinzirwako okulaba omuwendo abayizi gwe bateekeddwa osasula. Okusinziira ku mbaka Timothy Batuwa, ebisale bino kyandibadde kirungi okubiteekateeka nga bisinziira ku buweereza abayizi bwe bafuna. Etteeka nga bwe lyakolebwa nti minisita alina obuyinza obusalawo fees, kakati guideline erambulula bulungi nti mu masomero agafaanana bwe gati minisita asazeewo temusussa muwendo bwe guti. Amasomero ag'ekika kino ekiddako nti abaana bali bwe batyo bagwe ku ssomero, abaana bakozesa toyireti ez'obunnya tebakozesa z'amazzi. Ekyo kituwa ekifaananyi eky'ekikula y'essomero eryo. Ekyo nakyo minisita n'akiwa omutemwa ogwa fees. Ono yeeyungiddwako ababaka abalala nabo abawangidde ensonga y'emu nga bategeeza nga kino bwe kiteekeddwa okuteekebwako essira. Schools increase tuition just because of the increase in demand. Yeah, so the regulations will restrict whether there is increase in demand or not. The regulations will work so that the market forces of demand and supply are not governing a very precious sector like education. That's what should be done, and it should have been done many years ago. It has delayed to come. It should be done now, immediately, before the term opens. Olunaku olwajjo minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza yabadde ateekeddwa oleetawa we basibidde kkowe nga gavumenti ku nsonga z'ebisale, wabula ono bye yaleese byayiddwamu amazzi. Nti ekwata ku school fees ali kweyongera obungi. Nga Parliament egamba nti amateeka ge yakola gawa minisita ow'ebyenjigiriza obuvunaanyizibwa okubanga asalawo fees essomero gwe lyandisasudde. So nga kye tumwetaagako ze guidelines ezirambika essomero oba tertiary institutions zandisabye fees eyenkanawa, era nga mu guidelines omwo twagala asunsulemu. Wabula era bagenze maaso n'okuvumira ebisale ebirinnyisibwa buli kadde mu masomero. Masomero ga gavumenti gali suppose kubanga gakyajinga omuwendo gwa school fees nga gusuuka ku bantu baffe, ennyingiza y'abantu baffe. Budde buno wetwogerera mu ggwanga omwana amusomeseza mu ssomero lya gavumenti, mu private kiri kipako okusinga ku kusomeseza lya gavumenti. Lwokuba kati mu private waliwo omutindo oba omanye ebisande byonna omwana gy'abisangayo. Naye kati kigenze kisusse ku bazadde baffe mu ggwanga nti ssente zibagibwako ku masomero ga gavumenti zisukiridde, ebyetaago byokka by'amaanyi nnyo. Mu masomero agamu osanga nti n'ebyetaago bisingako ku school fees. To pay tuition, any amount of tuition that the schools are adding. Nowadays I receive messages, please come with 80% of the tuition or don't come. Those are the messages the schools are sending. And to allow a country like ours to be run by anyone without anything guiding, without any regulation to supervise the sector, it means we are making education prohibitive and only restricting it to only those that can afford, leaving out the others. That's not good for a country. Ensonga y'ebisale si gwe mulundi ogusoose okuleetebwa mu paalamenti, wabula nga gavumenti yeesamba. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 Olekulo.